Olwaleero wabaddewo olukungaana olutegekeddwa Palamenti luno nga lw'abakyala okusisinkana okubaganya ebirowoozo ku ebyo ebituukiddwako okwezzaamu essuubi ssaako n'okusabira eggwanga. Luno nga lwetabiddwako Sipiika wa Palamenti Anita Among ssaako n'abagenyi abalala abayite okuva mu mawanga ag'ebweru. Abakyala boogedde mu lukungaana luno babuulidde bannaabwe obutava ku mulamwa naddala ku ebyo balowooza nti bye birina obbatuusa ku bigendererwa byabwe. Instead of them to go and farm, the Bible says they plotted on how they will eat their children one after the other. There is a famine in this world, and for the sake of cultural relevance, women are selling out their children. Women are going with abortion laws in the name of, I have my rights to my body. None of us created ourselves. God has the right to our temple. Because I believe if you had not agreed to be a part of this battle of fighting, you wouldn't be sitting here this morning. The Honorable Speaker has taken her battle to the international front, and she has stood on behalf of not only Uganda, but on behalf of families of Africa. Sipiika Anita Among asinzidde wano n'asima Palamenti 11 gy'akulembera n'agamba nti ekoze ky'amaanyi okuyisa amateeka agagendereddwa okukuuma ekitiibwa ky'amaka. I get sanctioned by the persons who vote are those ladies. The persons who promote the family values are the ladies outside there. I do the cheering, but at the end of the day, I become the sacrificial lamb. And I don't regret, I am happy with it. Ono era ayagala okulaba nga abakulembeze ku ssemazinga Africa bakolera wamu okulwanirira ekitiibwa ky'amaka ky'agamba nti mu kiseera kino kiri mu kaseera ka katyabaga. The moral fabric of our values, the identity, the society are under unprecedented attacks. The laws of God are being subjected to doubt. The families are destroyed, that's why you find a man to man. The big boys around are at war. And because of the peaceful country, we will not destroy the foundation of this country. And we want Africa equally to join Uganda in fighting the destruction of the foundation. Luno lwe lukungaana olw'omwenda abakyala lwe bazze bategeka buli mwaka okwogera ku nsonga ez'enjawulo ku ebyo batuuseeko n'ebyo bibasoomooza, kyokka luno lwe lukulembera okusabira eggwanga okubeerayo buli mwaka mu maka g'obwa pulezidenti ng'eggwanga litegekerwa okujaguza amenunula. Nze Juma Kiri, Akulira NTV, wano e Munyonyo.